You are now seeing in the Middle East the war between Iran and the USA and Israel. That is the warning to Africa. How can Africa be secure from all threats? By Wamma yoserize mbadde njagala kubeera mu wabuzibo na kuwa solution how Africa can survive that chaos eziri mu Middle East countries. Ekisooka just nkuwa ku magezi butya Africa ne Uganda okutwalira wamu butya bweyinza okwewala embeera eri mu Middle East egenda mu maaso era nga erumbibwa Western countries especially America. Nze ndeese solution era ndeese magezi era nzize ng'omuyi w'amagezi. Point esooka African countries oba Uganda mulina okutuula ne mulaba kiki kye mufaanaganya. What do you have in common with those like Middle East countries? Kiki kye mufaanaganya? Kiki kye mufaanaganya ekiyinza okuleetera America okubalumba oba okubakuba? Era bw'onooba okitegedde ky'ofaanaganya n'ensi ezo eziri mu Middle East okisolovinge immediately. Awo ojja kuba owonye embeera eri mu Middle East okutuukako oba okutuuka mu ggwanga Uganda. Ekisooka kye mufaanaganya kwe kulwa mu buyinza, overstay in power. Longevity in power. That is the biggest problem eri mu Middle Eastern countries, like Middle East countries and Africa at large. Goloza lwaki obutabanguko obwo buli mu Middle East countries ne mu Africa. Goloza lwaki ngate bonna bajjako bakulembeze tunuulira Iraq, otunulire Iran, otunulire Afghanistan, otunulire like Syria, otunulire ensi ezo zonna eziri mu Middle East eziri mu mbeera eyo. Kiki kye mufaanaganya in common? As in what do you have in common? Kiki kye mufaanaganya kulwa mbuyinza? First of all okitegeera okulwa mbuyinza kuleeta ki? Kuleeta okukola ebikolobero around the globe, around the world. Teri muntu alwa mbuyinza n'atakola kikolobero, because the more you kola bikolobero the more you stay in power. Okitegedde ekyo kibaleetera okubakuba ne babajjako ensi zammwe ne bazikuba ne bazisaanyaawo. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri kye mulina okukolako nga mmwe African leaders and Uganda in particular. Mazima. Mugenda ne musanga ensi nga ziri republic, nga ziri republican as in nga ziri democratically governed, ne mwagala muzifuule monarchy states. Okategedde jajja ne mwagala muzifuule monarchy states. Ekyo kibakubya era kijja bakubya era African countries mukyakubwa nnyo ne like ne Middle East countries zikyakubwa nnyo just because of that. Look at Iran, look at Syria, even Gaddafi. Ensi yali republican nayagala agifuule monarchy state. Nga kyoyagala okukola mu Uganda era ojja kubwa wadde okyewala okyeyogezaako nga atakyogerako naye ojja kubwa. Oba okitegedde. Ekyokusatu kye mulina okukola okwewala embeera bwetyo, mulina okuleka bannansi ne baparticipatinga mu affairs of their country, ne mutabeera badikiteeta kwezza buyinza authoritarianism. Ekyo mulina okukikomya. Okitegeera kubanga bannansi gye bakoma obbakyawa bwe babazaalira emiwunyo okuva mu ezo ensi mu America. Kale okuva mu America okitegeera kubanga bannansi be bakabirira America ejje bayambe nga balemeddwa okudiringa nammwe. Okitegeera azini mulekerawo okutta abantu bammwe kubanga bannansi bamwe gye bakoma obbakyawa baddukira eri mu America okusaba obuyambi, ate America nekola ki? Neyekanga ng'eyingidde mu nsonga z'ensi zammwe. Okitegeera kubanga teri muntu alwa mu buyinza n'atatandika kutulugunya bannansi be. Tosobola kubeera mu buyinza myaka 4 nga bannansi bo bakwagala 100% tebakukyawangako. Ekyo kya bulimba. Okitegeera mulina okulekeraawo okutta bannansi bamwe okubeera mu buyinza, ne muleka obuyinza bukyuke from one family to another family, from one party to another party. That is called democracy, as in democracy mu Luzungu. Okitegedde jajja? Point eyokusatu. Point eyokuna
okwewala ensonga ezo eziri mu Iraka okutuuka mu ggwanga Uganda muyina okukumba eddembe ly'abantu azini muyina okuwa abantu eddembe lyabwe kubanga Katonda yaligaba mwe muliwo kulikuuma. The more you fail to keep that human rights, it means it says protecting human rights and dignity bajja kuba attackinga kubanga baba bazze kutaasa bulamu bw'abantu. Okitegeera jajja so kati gwe nga tonakwogera Africa tunakwasaganya tutya ekintu kino Africa how are we going to solve this ekiri mu Middle East tekituuka mu Africa. Jajja oyina okutuula wansi n'olaba biki by'ofaanaganya n'ezo ensi ze balumba biki bye mufaanaganya biki bye muyina ebifaanagana ebiyinza okuleetera okukulumba era biki ebyalumbiza bali naawe byokola kati bw'oba byokola n'obistopinga ne bikomawo tojja kulumbibwa era tojja kukubwa era tojja kugibwa naawo. Kitegeera jajja ekirala jajja ekirala oyina okuleka obuyinza n'obuwaayo mu mirembe. Awo America terina kyejja kukola era Western countries tezigenda kuinvolvinga mu nsi yo. Leka obuyinza buberewo mu birembe, leka bannansi baparticipating democratically balonde omukulembeze gwe baagala in peaceful way. Awo tojja kulumbibwa kubanga Iran saawa zino yale ina president oyo omusajja gwe base simanya yani ne bakola ki n'awamba obuyinza n'abwezza n'afuuka kabaka by force. Omukulembeze w'ensi eyo nga ye bamuyita na supreme leader asukulumye ku balala. Ensi yali democratically n'agifuula monarchy. Nga kyoyagala okukola mu Uganda ekyo kijja kukubya. Ekyo kijja kukubya kuba tosobola kusanga nsi ngeri democratically governed ate n'oyagala ogifuule monarchy. Ekyo kyo mu America ajja kukuba kyo mu mateeka aba alina okukuba. Okitegeera n'ekirala muba temuyina kulwa mu buyinza. Okitegeera ekyo kikubya kubanga gyokoma okulwa mu buyinza kitegeera gyokoma okola ebikolobero. Teri muntu alwa mu buyinza nga takoze ebikolobero ate gyokoma okola ebikolobero kitegeeza n'okubwa. Okitegeera jajja n'okubwa. Kati so muyina okutuula ng'abakulembeze ba Africa muyina okutuula nga gwe omukulembeze w'eggwanga Uganda n'olaba ekikubya bali kyeki nange nkikola omekinge sure nti okivaako toddamu kikola. Okitegeera jajja ndowooza amagezi gange ogategedde bulungi jajja naye bino eby'okwebuzaabuza okwefuula nti ekikubya bali tokimanyi. Era muyina kusooka kutuula kwegamba kinoonyaako bunyoonya kinoonyerezaako temukimanyi okukuba kwebuzaabuza jajja. Jajja nze wembadde nteesa ate amagezi gange jajja wandibadde ogatwala. Jajja amagezi gange wandibadde ogatwala naye bw'ona olemerako nga toyagala kutwala amagezi jajja ojja kubwa. Jajja ojja kubwa si mu bubi ojja kubwa. Era golooza lwaki jajja ensi eziri mu Middle East zina bye zifaanaganya bingi nnyo n'amawanga ga Africa. Muli so greedy muli bayaaye mwagala obuyinza okusinga ekintu ekirala kyonna naye nga mwagala okwefuula nti muli democratic. Okitegeera you are pretenders so mujja kubwa. Gwe byolaba byonna byofaanaganya n'abasajja abo that is the only solution you can survive what is happening in Middle East countries. Ekiri eyo okukiyimiriza kukola ebyo byenkugambye kuba byebikubya bali era wootula ne weetegereza jajja byebikubya bali. Okitegeera kati bw'oba obikola oli waddembe okweddako okumakinga sure nti ensi ziri tezikwata kingera tezikulumba. Kansobye nti amagezi gange jajja gategeerekese.